zibadde ssaawa 6:10 ez'olunaku olwaleero abadde omubaka wa Lubaga North Muhammad Ssegirinya nasse omukka ogw'enkomerero. Okusinziira ku kiwandiiko ekiteekeddwako omukono nga kivudde mu ddwaliro ly'e Lubaga gy'abadde ajjanjabirwa, kikakasiddwa nti omubaka Muhammad Ssegirinya avudde mu bulamu bw'ensi eno. Amawulire gano gaddiridde agaasoose ku makya agabadde gasoose okubika Ssegirinya, kyokka oluvannyuma ne bategeeza nga bw'abadde akyalimu akalamu, newankubadde nga ebitundu by'omubiri ebimugamba ng'obwongo bibadde bimaze okusirika. Bangi naddala bannabyabufuzi oluwulidde amawulire g'okufa kwa Ssegirinya badduse jjangu okutuuka e Lubaga, era bino abamu ku bo okubadde Road Mayor n'abakulembeze b'ekibiina kya Nuupu bye boogedde ku Muhammad Ssegirinya. Obwenkanya ate nga Ssegirinya ayagaliza abantu abalala, ayina omutima ogulumirirwa nga bw'alaba ono aboyaana ayina okutuukawo alabe ekikyasobola okukola mu bunafu bwe, mu busobozi bwe obutono. Mukama amumuze mirembe, amuwe ekiwummulo eky'emirembe, amusonyiwe byonna ebyamusobako. Nze olunaku lw'eggulo neebase essaawa zibadde 10 era nga twogera ku nsonga z'omubaka Muhammad Ssegirinya, embeera gy'ali mu kituufu abadde wano amazeewo ebbanga, naye mu kuva ewaka yantegeeza nti muganda wange eno bba tesembayo erabika nga ennemeredde ne mugamba. Of course, Honorable Muhammad Ssegirinya has been a fighter. He has been a fighter, has been one of us. He has been one of those who speak the truth for what it is. So it's unfortunate, but we are going to communicate to the country officially in the coming days. Thank you so much, in the coming hours, actually. Very, very practical. You know, sometimes we imagine leadership is about speaking too much English, wearing nice suits, and so on. That wasn't Honorable Ssegirinya. He was very practical. He would go to the ground, connect with the people, and that's the kind of leader that he was. He was a grounded leader. Okutwaliza njagala okusasira eggwanga lino lyonna okubaga tuviiriddwako muganda waffe mulwanyi munnaffe Muhammad Ssegirinya. Erinnya nze Isaac Tomusange, nekyenzijukira ku muganda wange Muhammad Ssegirinya nti y'omu ku babaka abakozi batwede tulina abakulembeze mu myezi 3 gyokka gye yabeerawo ng'ali mu Parliament, yakola ebintu ebisinga ababaka bamaze emyaka 10 n'okusingawo. Yasobola okuteekawo eddwaliro, yateekawo za ambulensi, yayamba abakyala abanaku abawansi ab'obutale. So abadde mukulembeze mulungi nnyo. So olw'obukulembeze obwo ndaba tufiiriddwa nnyo ng'eggwanga, era kijja kubeera kizibu nnyo okuza omukulembeze alinga nga Ssegirinya. Naye ka tumusabire Mukama amumuze emirembe, era nsasira famire ye ne constituency ya Kawempe North okuba tuviiriddwako omubaka oyo bw'atyo.